Mayiga yatugamba nditukozesa data wa 5 naye abakozesa data wa 5 bamutiisizza yawunzise tagenze kukungubagira Mpuuga yawunzise tagenze mu kukungubaga usigidde era mu nsonga zino Mpuuga nkujjako engalo naye nga mu kukujjako engalo nkwebaza ekintu kyokoze omanyi Katonda bagamba Katonda yakakanyaza omutima gwa Falaawo nga Katonda ayagala kulaga maanyi ge Katonda yakakanyaza omutima gwa Mpuuga n'abantu okwetonda ku miliyoni 5 nga Katonda ayagala kukunulayo bino birimba bino bimedadi Lubega Sseggona simanyi bano Bahildamani simanyi bino bijoyisi baagala byayisha Kabanda byonna nga ayagala bijjayo bigende lumu naye era Mpuuga de Mapuuga omwaka guno ogwekise yegwe muzira wange okitukoledde taata kati katusooke tukube ne zino empeekeera zino nazo zikuwerekere nazo tuziziike ne statement zewakoze nazirabye esiina kye situuseeko ekitegeeza gobadde olwanirira kutuuka ku bifo osegedde busina kye situuseeko mu nsonga zino ne bwenjagala kwesimbawo okuba president fetuli mu kulwanira Museveni kulwanyisa Museveni n'obumpo bwa minisita ne bumpo obwaki nga Museveni tavuddeeko mba siina kye ntuuseeko gwe tulaba nti entalo zibadde za njawulo mwe mulwana kwakivinga bifo fetulwana kujjako kutereeza ggwanga lyaffe gwe tulaba nti ebirooto bya njawulo kati wajja n'otwegattamu gwe omulwanirizi w'ebifo siina kye situuseeko mbadde memba wa palamenti emirundi 3 nkugambye gwe ensobiizo buli w'oyasamye omumwa bw'oti nsobi njereere gy'ofulumya nagenza olaba nga fuutu soojawo Abedi Bwanika yeesaze engoye z'Abakadaama Bakadaama nno banyiivu omubbi yalabikidde mu ngoye zaabwe ate nga bo bakozi ng'ali awo amaga ng'erawo omuli w'enkwe w'abeera naye nga Mayiga ndowooza watuwulidde abakozesa data ow'ebitaano tewatiddeyo walinnyeeyo wagambye owaayi naye ng'abalwanyi olutalo olwo nalwo muki kati katusooke tutuuse ne zino empeekeera eziwerekera Mpuuga bonna tubakube tetwagala avaayo kubanga bajja kulaba nti kati Mpuuga agudde baagala okudda tetubazza tuteekewo omukululo abo tugobere ddala obutaddamu kusumbuwa bannayuganda nakubabuzaabuza ebigambo biwulidde bigambo by'abantu sekinnoomu bya muntu sekinnoomu bamuyita Umaru Kisekka bw'atyo bw'agambye ku nsonga ezo Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagenda mu maaso n'okugoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nga bwe nakugambye tinze buli ekinajja nja kuba nkikutuusaako olina kukola kintu kimu kwekuumira ku mukutu ogwa Red Zone TV ensonga ne zibeera nga zitambula okusinziira ku nteekateeka nga bwe tuzze tukugamba obanga bwenzize mbikulaga enteekateeka z'omukolo abakulu abamu baagwesambye abamu tebaabaddeyo mu kubeera nti tebasobodde abamu basindise ba representatives nga owekitibwa Katikkiro era nga bw'olabye teyazze wabula yasindise omumyuka we owokubiri amanyiddwa nga Twaha Kawaase ate nga mu Bwakabaka bwa Buganda yakwasaganya ensonga z'ebyenjigiriza bwe baba tebannamukyusa naye nga oli ku Red Zone TV bw'atyo bw'ategeezezza naye ate yali Mpuuga eyagamba data ow'ebitaano naye ndowooza bonna be bamu Red Zone TV kwoli webale kubanga kwoli okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okutambula naffe ate n'abakubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna omukolo guno ogwayogeza abantu ebigambo ebingi waliwo adda nsaba ebigambo bya Medadi Lubega Sseggona ebigambo ebyo ngenda bikuleetera kuba nkayina naye
bikyali bingi nnyo, ensonga zikyali nnyingi ze tulina okuba nga tukwasaganya, naye ngenda kutetenkanya nga bwe nsobola mbe nga mbikuleetera. Wabula gwali ku mukutu gwa Red Zone TV, njagala okutegeeza nti genda mu comment section tubuulire ensonga ki gy'oyagala tubeere nga twogerako, ensonga ki gy'oyagala tubeere nga tukwasaganya, olwo tubeere nga tusimbula kyotugamba kye tutandikirako. Kati gwali awo ng'ogoberera omukutu gwa Red Zone TV, kyokola kya mutawaana nnyo. Nyongera okujjukiza ggwe atanaba kuba ng'osubscribinga ku mikutu gyaffe emirala, tulinayo omukutu baguyita Uganda One, gendayo osubscribinga ku channel eyo. Tulinayo n'omukutu baguyita UG Updates, gendayo osubscribinga ku channel eyo obeere ng'otambula naffe. Abakulu baanekaanekanye, ab'ebitiibwa mu bitiibwa baanekaanekanye ku mukolo ogwabadde Masaka. Wabula ebimu ku bigambo ebyavuddeyo nabikuwadde, ebimu sijja kubiddamu. Era mwabirabye ng'abantu bangi boogedde ebigambo bingi. Bannamasaka mu kibuga Masaka basinzidde mu kibuga Masaka ne batandika okwogera ebisongovu eri Mathias Mpuuga Nsamba, newankubadde ate ne ku mukolo era wabaddeyo abayogedde ebigambo era ebiri ku sayidi eya Mathias Mpuuga. Naye gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV, nagambye byonna nja kuba mbireeta bye naaba nsobodde. Kakati Honorable Sseggona, in case nga sikuwadde bigambo bye, mu bigambo bye yayogedde yategeezeza nti kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform si nsonga nnyo era temutiisa, era ebadde tesobola kumugaana kubeera ng'ajja ku mukolo ogwa munywanyi we amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Kati waliwo omuntu omulala yayogedde ng'ategeeza nti Kyagulanyi n'Empuuga bwe kibanga Buganda tesobola batuuza, kitegeeza banene ku Buganda. Ne wabawe yayogedde n'akola statement nti singa, era ye muntu y'omu, nti singa Obukatuliki tebubatuuza, era kitegeeza bana babiri banene ku Bukatuliki, nti singa abakulu mu Buganda, omuli abakulu b'ebika, omuli abakulu emmengo, omuli n'abakulu mu mitendera emirala, era nabo bwe baba nga tebasobola batuuza, kitegeeza Kyagulanyi ne Mpuuga bamaanyi okusinga abantu abo. Sajja esimaba statement ye mwagitegedde, naye nga statement yasinze obukulu mu nsonga zino yebyabadde ebigambo by'owekitiibwa Mathias Mpuuga. Bangambye siddamu muyita wa kitiibwa, naye nze nja muyita ow'ekitiibwa munnaaye, kubanga Red Zone TV kwoli. Yagambye mu speech ye nga yeebaza Katikkiro nti tumanyi oyina omulimu ogw'amaanyi oba okuzitoowererwa oba okusoomoozebwa, oba oyina omulimu ogw'amaanyi gw'ogenda okukolera Obwakabaka, naddala mu nnaku eziddako mu maaso awo abantu bali mu kwebuuza bibuuzo, yabadde ategeeza ki? Mulimu ki ogujja mu maaso awo? Nsonga ki eri mu Bwakabaka eyogerwako nti ejja mu maaso awo? Bigambo byadde bya Mpuuga. Nja kusaba gwe asobola oddeyo kyalire ku katambi ako ak'owekitiibwa nga akunnyonnyola ng'ayogera ku nsonga ezo. Bibuuzo bingi nnyo ebyavudde ku mukolo ogwo, n'ensonga endala colors ezatambulidde ku mukolo zeebuuzisizza abantu ebibuuzo bingi nnyo. Kale ezo ze zaali mu kibiina ekya TDA. Okusinziira ku bifaananyi ebya Mpuuga kale ezitambulirako, kusinziira mu njogera, byonna biraga nti waliwo possibility ey'okuba nti bano bagenda kuba nga bainveiringa essaawa yonna ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya, naye nga kala ze basinga okukozesa zitambulira nnyo mu kala ez'ekisinde ekya TDA oba Go Forward, ekyali ekyamama Mbabazi. Jjukira Mpuuga y'omu ku bantu abaali bamwegasseeko, naye ebyo byonna bwe binaba bivuddeyo nga tubikakasizza, tujja bikuwa Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.